omusango gono bannayuganda bagutunuulire si kuba nti gugenda vaamu ebibala ebiyamba bannayuganda wabula kibeeko kyekizibula amaaso gaabwe ku musango gw'Okero. Ku musango gw'Okero. Kiki? Ono Okero ali smart nnyo, bawoza nabo ate beyaza abamuwozesa ate abalina mu defending ate bonna baali nabo kwegamba yeye musango. In fact ye Okero yekaza musango ate gwe baguzaako ate yeyewozesa. Kijja kitya? Kijja kitya? Naye nze kastampuliddemu kali ka statement. Mbu bwe muba mugamba nti yayingira essomero n'attamu abaana bana nga bwe mwogera ng'essomero lyalina okubeera ne security kuba bibadde mu cross examining y'aba lawyers naye nga security ng'essomero teryalina mukuumi ng'ate kyali mu tteeka nti lyalina omukuumi mutukakasa mutya nti yayitawo n'ayingirayo awo nengira nti ate statement nga kyakatuukawo essomero lyakugamba nti yasooka kujja n'ajja ng'omuzadde azze okusaba ekifo ne bamulambuza n'ebisulo by'abaana ne bamulambuza ne classroom ne bamugamba ne sente n'agenda n'akomawo ng'aleese omwana era ng'azze ne sente yagenda ng'agenzi kuleeta sente n'akomawo gwe abagwa wasikaali abagenda mukolako ki anti kati ezo narratives obujulizi bwaliwo wali babyoge in fact nzolaba nze mbikugaye mbiwulidde mu cross examining y'awali abafamile y'Okero musirikidde eggulu gye mubeera soloti okigulu famile y'Okero gwatagitegeera famile y'Okero muri kumpi na sirika ate muliko era kyovala be mwanguyiza ebintu eri ludda wali engero no kati kyekiri kye nakugamba luli gavumenti yaffe teyalina mukyalo baba eno gavumenti yaffe kyovola osanga nga battira abantu wamuwanga kivumbi ne basiba mu ye banoonya abamutta polisi yajjawo ku crime scene wafiirawo abantu naye walabako polisi ngeze ku crime scene forensic ne bajja wabalabako omuntu gwe bakwatako olwo banya bamutwalire engoye mukomera banya bamutwalire engoye soko obuzabe nganda babuliddewa Okero Munnayuganda tebamuwezereza mwami Okero Munnayuganda naye kyewunyisa ku Okero Munnayuganda era mukyoli neno olukyoli talumanyi teyakulira ne kamanyi oluzungu wa luzungu my god webale nnyo kalina accent y'Abangereza yokka kati engeri gy'amanyi oluzungu gwolowooza ne waabanga yeggwenga gwe wefacilitatinze osobola era ne facilitation yettuka kweyo level nga oli visa free to America oba family yaabwe bagagga mu Bookero wakalabayo bameka abajja n'omujaso we Nakaseke yafiira mu ntebe nga talina yadde amuyamba bamusanze n'ensolo zimunyokako nga atandise ovundira mu ntebe ani amanyi kubanga bamusanze nga almost amaze ekitone nnyo nnaku nga 5 oba 3 siyo yagamba mbu Kyagulanyi nti talibeera nti Kyagulanyi tasobola kubeera mukulembeze wa Uganda nti abatuuze ba neighbors bagenze wulira kivundu n'aswera waka imagine omusajja ow'amaanyi ng'oyo n'afiira mu ntebe kuba basanze omulamu nga yafiira mu ntebe nga tewali ayamba olaba nange kaddeyideyi waabwe at least nina kyali wanga sobola okukyekingako olunaku luyinza luyite nga tonkonyeko yadde ka message twogera naye siri awo oba yali awumuddemu oba gyabeera yeesonyiwa era yawumulira mayumba ge awatali yadde mukozi omuntu yasavinga eggwanga era yalaga nti Kyagulanyi tasobola fuga lino eggwanga lwaki teyalina bakuumi baali waawo woba oli emmere ng'olina essowaani ng'oli mu kulya eba etukula era nga nnungi niyo kimanyi by the moment wogambira nzikuse n'ebyo badde ekyaliko mugyeewo ebintu ebiddugala wano naye nga yemmere yemu gye badde oteeka mu kamwa kati ani musowaani ezo gekiwa obudde anti tulaba essowaani empya ejja mu ddiiro bagambye omugenzi olanya yagenda okgenda nga tewaliwo essowaani eri mu kujja mu ddiiro waliwo ejja kale wamaba sebo ne banyawo mwe najja musezero kubanga mutugoberera mwe balo kubanga je muli tuzo lunaku lwa leero naku lwa mande tusazeewo mande nayo tugitandike katonda wa maanyi wa buyinza nti n'olwa leero finally tuzze mwe balo kubanga je muli mwe balo aba subscribing na aba liking na aba sharing mwe bali nnyo mwe bali ddala lunaku lwa leero 13 ze naku z'omwezi April naye agenda kale ndina omunyalwanda wano bijebi tobiraba ebya Kyankwanzi bano tobalabe entalo zaabwe kyogala nakimanya olutalo lwasituse negwe wali entalo kati Norbert Mao n'omukulu Anita Mongi right honorable speaker
bafaji soko buza abantu ate twatandika olutalo anti munaye manyinze nzija n'ebiwooma kyovola okubuuza olumu nkwerabira naye nga buuza abatulaba mwena abatuninga ku mukutu gwaffe bannaye nyongero beebaza olw'obudde bwammwe esente zammwe n'okuwuliriza ebigambo byaffe oluusi bye tulowooza nti si byamakulu naye munaye tuba tuli awo tugenda olaba akameseji akeebaza awo ne tumanya nti bye tukola byamakulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuva ebule n'ebweya. Kati nno bulijjo mbadde ngamba lamusanga ngamba ab'emitala w'amayanja naffe abali eno ab'emitala w'emyala tubalamusa naye olowooza abazimba ku myala tukyalina obwogere kuba baagala epoloti ya 2 simu 5 simanyi ku 10 simanyi bukoze buti obwo bwonna byayirigo anti tezigabirwako pulaani kuba mu nju ya mu kugaba pulaani y'enju bakuweerako nkubaako olujja ekiyungu in case of anything kinganga kuzimba working place notateekako fire extinguisher yeteeka in case obuli bwekukwata kuzikiza naye kakati wano tubadde tufuna plan naate bwe busobozi kati nze wadde bagenda leeta eri etteeka lya foreign bikoze bitya police bikoze bitya ebiiru eyo gye bagira sovereignty simanyi something like that. Ensi nze ngenda kusigala nzogerako be bamanyi kuba terina fuuka tteeka. Ensi ezirina enteekateeka bwe zityo okulirasha zikola housing ne bakola real estate nga y'abannansi abateesobola. Kati amawanga ne gategeka ebizimbe ng'ebyo oteekamu abantu abasobola kugula ploti muki ne bazimba apartment buli munansi ne famire ye ne bamuwa apartment kwezo apartment ne bamuwaako room ne bamanya kati okubanga twagala olongoose eggwanga ndala kuwulira Omunyarwanda wa Kyagulanyi kwe kuleeta wano emboozi nga tugerageranya ku nsi ezikyusa abakulembeze ffe tukalaba obu tuli mukukyagala binyumyako ensonga yerimu kubanga tubanga bali mu kuwabula omugumba bwe bayonsa omwana otegedde bulungi kati kyetuliko tokubye nnyo so omutemu waffe okera omu bw'ati sofa kooti omusango gujegezamu omutta kooti ndabye obujulizi bugigamba bagibuuziza basebo mwatulopye titwatemula nti omukulu omusanga agweganye agambe tatanga ku baana. Ekyokubiri abakulu babuuza nasobola omutemu yasobola ati okuaccessinga ekifo ekyalina okubeera ne security yaliwo kitegeeza kati balimu bateebereza being alleged nze kyo tekineewuunyisa nze ng'Omunyarwanda wa Kyagulanyi okero yagenda kuyinaayina saategedde naye muzeeyi nga abadde ne interest mu musango guno kiki babaddemu omuzukulu papa njagala gamba ekintu kino bw'oliraba sinaliyo ng'eyo it's a tragedy kiba kyesitaza n'okwesitaza omuntu omu bw'ati natta obwana obuto olaba newekaba mpozi sinaliyo munansonywako katini yali musambi kigwe baayagala ogoba mu byemizanyo kuba obukubi kapa omugere nze byemizanyo sibimanyi kati bw'olaba nga sinaliyo ng'eyo etiisa bwetyo ensi yonna yawunikira babiraba ku mawulire gonna ag'ensi yonna naye nga ku response abajja ku emergency wasooka majje nakabanga tewajja ambulance kutaasa be batemi wali weebuuza ki bino ebintu bye tulaba mu firimu tebakera ku macani balota bulosi they are designed by those people in the system bateekawo okutiisa bannansi kati agweganye abaali bamugajambula baali bamutiraki ye amagye gagenda omukwata gamugjawa kyovula beera tusaba bamuwa ebbeiro bambi ajje mu bantu ajja abeere ne bannansi naye dasebwa injustice what do you mean okimanyi sometimes you have to break the law to get justice. Of course. Kubanga olumu waliwo etteeka erikola naye nga terikwadde bwenkanyi. I know. Kati ekyo kino beera obambi ajja abeere ate bambi singa ngayo bagamba kooti ekakkanyiza ku kibonerezo bamuwadde ebbeera ajja abeere mu bantu naye lwakuba munaye w'amaanyi naye omusajja afuwa oluzungu omuntu n'obanga oli mu kyoli naye nga mu Uganda tolinamu yadde local language gy'omanyimu n'olukyoli tolumanyi ng'ate allegedly anti tuliko allegedly mu America alagenzeeyo gumu ebiri emboozi ezitambula oziwulira asooka kukola ki kusanjagaani yali step mamu yali ani nawulira mbu n'abaana alina nazaawo n'abaana naye nga oyogola bali visa free to America yeetaaga air ticket yokka ogenda mu America kati ate nekyokubiri amukyusiza engoye weebale nnyo yakwatibwa nangoye ki bamuwadde keya mu kooti those are serial killers. We call them the serial killers. Akasajja kafuwa oluzungu nze tunulidde omutemu ne ngamba kati oyo yatendekebwa ono gwe bagambe yali agenze okunona obugagga kati etabu ate embozi zikyuka etabu weeri mwine ekintu ekimu kye mutamanyi kati eggulo muzeeyi
Museveni yakyaziza ambasadda wa Iran mu Uganda ate mutabani we awalampa Iran. Kati olabe okukonda n'okulyawo taata yakyaziza era nakirabye wano ne Iran nga yeebaza. Imagine in fact manya mu Africa embassy ezikyasinze okukoleza Iran ya South Africa ne ya Zimbabwe. Kati nalabye ya South Africa yeebaza kuba yeri active ennyo. Kati wabanga gwe taata bali mikwano gyoba wekitiibwa n'ogenda olaba omwana omaze okuzimba kino atiza kyonoonye yakulaga nti alina n'amagye agabera omutwalo agalirwedde okuwaayo gagende galwanira Isirairi nga bakuba Iran. Kyokka ate gwe taata olaga nti olina wabagwe okusobola okugjawo ekyo ekibozibozi ne public concentratinga ku bunafu bw'omwana okolawo ki zisinza muzaala simanyi anti batugamba wa baasi wakulaba ng'oli mukulu mufo ky'okuwugula tte ekikumi ekiri mu baasi atomera gwe n'ofa. Kati abaana abanasi bangi ku miliyoni 5 agali mu Uganda abaavu. Abaana abanasi bangi leka media zonna ziconcentrating kwokero amawulire gakyuke gadde kwokero mwerabire nti waliyo n'omujaso we Nakaseke yafiira mu ntebe nga talina yadde amuyamba bamusanze n'ensula zimunyokako nga tandise ovundira mu ntebe. Ani amanyi kubanga bamusanze nga almost amaze ekitone nnyo nnaku nga 5 oba 3. Sio yagamba mbu Kyagulanyi nti talibeera mukulu nti Kyagulanyi tasobola kubeera mukulembeze wa Uganda. Nti abatuuze ba neighbors bagenze wulira kivundu n'aswera waka. Imagine omusajja ow'amaanyi ng'oyo n'afiira mu ntebe kuba basanze omulamu nga yafiira mu ntebe nga tewali ayamba. Olaba nange kaddeyideyi waabwe at least nina kyali wanga sobola okuchekingako. Gwe olunaku luyinza luyite nga tonkonyeko yadde ka message twogera naye siri awo oba yali awumuddemu oba gy'abeera yeesonyiwa era yawumulira mayumba ge awatali yadde mukozi. Omuntu yasavinga eggwanga era yalaga nti Kyagulanyi tasobola fuga lino eggwanga lwaki teyalina bakuumi baali waawo. Wamma kitalo nnyo abafamire nga mwalabye anti munnaaye ebintu bino birina engeri gye bijja bikwatagana. Nyongera okusabira omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa ntegeeza mukyala Waiswa Mufumbiro kubanga ebibi bikirana ate nga nyina bisaala byeyo botalabyeyo. Naye njagala gamba ekintu kino pozi bagana bagamba essanyu lya malembo ge maziga gente nga maziga gente essanyu lya malembo. Botalabyeyo kyemmanyi naffe tebeewuunyisa simwe muli ono w'ebitaano mapuga demu sibe bagundi ate kati ndeka nkubuuza mukama wa ali mukayanira before sibe kiri kuba sibe ba DP block ali mukwekuba n'owekizigo kati ate gwe osuubira otanga Joyce Baagala mapuga de bitano ugateko ono mbambwate kamwa ate kati mbwate kamwa mulekenze nabagamba mbwate kamwa oyo mulaba mbwate kamwa alinga sekikubo kati abo bambwate kamwa ate bo abo sibanenya nga bana abaddipi abajja mu nupu kuba baba bambwate kamwa ne basekikubo jonge nale mwe batondawo osegeera kiri ngoberano mu mubende nga temuwulira bumenyi bw'amateeka nga mubendeteredde naye nga poliisi ewulire yagalolaga nti yekola ejefuna abaana abo mukataka bakuba abantu emboko nga buwungedde poliisi ejje tandika okukola okulawuna poliisi emubende ekola bumenyi bw'amateeka deusitusi. So that's how they play those games. Political games are very dirty games kubanga wogamba oyo mbwate kamwa okuva ekigambo popawe kyajja mu Uganda ku nsonga yatogikwatako bebamu ku bantu abakiri emabiganga nabo bakiwagira sibekiri neteriwo olunaku lwe bagamba nti kati balangiridde bayingidde ki NUP ninga bakulaga mbo balwana bakontana n'endowooza ya mukama waabwe gwe woba otudde sasoma nnyo kaya chesi ke batusomesa mu GP chovala GP is considered very important. Logic ekintu kyonna ekirimu logic kiba kizibu nnyo obanga ng'olina obwongo obutambulira ku excitement mufo kyotunulira embeera nga bweyimiridde kyovala ensangi zino oba emabegakaawo we twali mu campaign ne mu bululu walabe omuwendo gw'abalwalwa baali benkana ameka mu mubende muno baali batono oba baali bangi nga face mpya okyaziraba
kati awo kozesa logic worowoze lwaki balabikanga kati nembwa teka mukwesulamu akajabangu nalaga ye yamanyiwe badda mu room behind the cameras ne bakama bebe bageno kola ki okogera obanga ffe kati nze tugeze nine ekibinja ky'abavubuka nza talina kanyama bagena kunkozesa batya gendo tankule ffe tujalulwa no maro tankula duka ngodda nze nyina kyo nategedde kitono nabadde ndaba programu ya Yusufu Nsibambi Yusufu Nsibambi ngali ku NBS face off amazima gali nakitegedde abantu bano bayongedde ddala osige ekifaananyi nti Kyagulanyi yakulembera eggwanga ekyo kyote kyaliko nakubaganya kati ezo zibanga narratives zoyogerako kuba ise ina gwe yalangirira constitutional figure tutunulidde wadde mu mateeka bingi batanatuukirizanga isi okukiproving anti yawangula bwati ne bwati byali mu verbal kwati batuwaganga results ko balangirira mu M7 ekyo akisagala kigenda wala naye badde okimanyi nti Nuupu tenagenda mu buyinza naye already in opposition eri mu opposinga Nuupu nga yava ku NRM yava ku bibiina ebirala kubanga gwe kati Kyagulanyi Nsibambi namulabe nga ayogeranga agamba ti ebibiina nti bagendanga mu nteeseganya z'okukyusa obuyinza nga ne Kyagulanyi abeeramu ontegedde Nsibambi mwenyini naddamu nakonfaminga nakonfessinga nti bwe bagende Entebbe okusinkana omukulembeze baali 17 mu bifaananyi bajja 10 mwalimu aba Nuupu n'aba DF mwalimu aba Nuupu n'aba DF bo ne bajja mu kamera bala ne batajja kikyengezaako nze buli lwenda batudde ku kamera okwo nga boolekeza Nuupu enkonyogo ntegererawo nti kati bali mu creating opposition against Nuupu mpozi Nsibambi abadde mu party chema begawo FDC sawa zina mu party ki NRM gwe oba musubira kwogera ki FDC agimaze mbanga ki abadde mu aludde nze mbwe madde mu manyidde kati agenze mu NRM kusavinga oba agenze kulya yagambye yali alwanawo kwambala ettayiri ya yero yali alwanawo kwambala ettayiri ayina emyaka emeka mpozi kati obanga 5 Mida 7 n'ataano agasukamu mu Luganda bagamba emiti emito gye gikola ki gigumiza ekibira kati gino mito Kyagulanyi kulembera emiti eki emito gulowooza lwaki abazeeyi bamudduka bamudduka emyaka giba girina entondo balowooza emyaka kwe kutegeera Nsibambi kati tibatunulira ng'omwana omuto ali wansi waabwe abakulemberera abawabula nga byabawabula byebituufu wano gundi onalebo namboze bakireke alina ekintu kyayogedde mwami lw'omushana mwenyini oyo mbega wa state kyayogera nga bali ku programu emu ku NBS yagamba nti mu Uganda tugenda kulaba ebintu bino wammanga mu Uganda omuntu agenda ogibeeramu tugenda kulaba ayina ogibeeramu ayina kwegatta ku NRM atasobola either agenda beera mu komera oba afe kivula tulaba Waiswa Mufumbira ali mukomera mukazi wafudde kivula tulaba omwana omuto yava ku kyeyo najjo olwa struggle gwe tumanyi nga Brutic naye yakawambibwa wadde okimanyi nti naye bamututte nabirabyeko ku social media bamwani bagenda kuziika webale nnyo imagine state etaswala bamwami bagenda kola ki babadde bagenda mu kuziika wabaddewo ng'owulira speech y'omwana mulekwa abaana ba Waiswa saa zino kati balinga bamulekwa Kibalama yabula mukazi we yafa family eriwa tata we yafa ni tata we of recent yafa family olooza eriwa then waliwo omuntu agenda gambu ebyo bya Nuupu waliwo ekintu ekiriko ekyetagisa nga ng'omuntu omulamu ekitwawula ku nsolo omusajja asabye beyiro ondeke ngende nkole ki nziko mukyala oleeta bano bansambi tetulina nabawa platform tetulina nakuboogerako kubanga bo akakyamamera okagolola bukulu kamenyeka bumenyesi bano we bataloga bayinza okukola ekintu kyonna ekyo bano be bantu basobola osaanyaawo ensi nga yalaba already ngenda newenfa nabano nabo nenfa nabo Nsibambi atuuse okuloga kati kulwaki kati nga lwaki abataloge kweja emyaka Kyagulanyi ekisooka ekirumya omutwe abo abantu obalaba Kyagulanyi yakula yeekwese ebintu ebyo nabikolera mu nzikiza we bituukidde ovaayo kati kale mbulirayo omuntu yenna ow'amaanyi Nsibambi gwe yali atudde naye ku international platform nga bogera ku nsonga eziyamba ensi yonna mumpe munaye anti munaye be bakulu mumpe ateze mumanyi nze mujjewo
Kyagulanyi naye ndooza ne bwe tuba tetunoonyereza. Nze simanyi gwamanyi nze mbuulira bubuulizi gwe tomanyi. Nedda kakati ekibuuzo kyombuuziza gwalina ansa abantu baabo kibagamba alina ansa. Era nga njogera ekintu kino nti omusajja yagenda n'asooka abalaga nti wa ghetto ne yeekweka eyo n'asooka abakubisa kano n'atazza musango gwonna mu ghetto. Omanyi Katonda nga nakufuula ow'amaanyi mu nsi alina engeri gyakwetolooza abantu ab'enjawulo. Kati nange ngenda nzikiriza ngenda fuuka ow'amaanyi olaba natukotuula ku lusegerero olese ne mukwano gw'owuyo gwe simanyi ate mulaba musajja w'amaanyi omutunulira we bati alimu embavu. Kati Kyagulanyi bwatyo bwe yakola Mungu n'amuwa omukyala n'emikwano egimwetoolodde. Saawa zino nga tomanyi Dani Magic waali, nga tomanyi Aitawa waali, tomanyi Nubianiri waali. Abo bona Bansibambi be bamanyi. Kati Nsibambi agenda kujja atuweeki yali kukakiiko akadesigninga ebintu by'aba Museveni. Kati programu zaabwe ez'analogo zaaweddeko. Tuli ku digito tutambula n'ebintu. Nze ebinnuma si bye ebyali bibaluma. Ebyali baluma ebiseera ebyo bibanja baabwe babisimbyemu batye mmwanyi. Saawa zino ekinnuma essimu eno ya ssente meka data wa meka nkolereko online kubanga bino bye tugenda oweereza byaki ya online. Sirina manyi gasobola kyala ku TV. Ani akyasobola mbulira mu population gye tulina bameka bakyatuula ku TV ofuna amazima oba ku radio okusinga okutuula ku ssimu zaabwe balaba amawulire nga gano obubaka nga buno. Oshigera ekituluma kati balinyisiza omusolo gw'amasimu. Oshigera naye ng'ensi zonna ezitegerekeka zakkakanya omusolo gukwatagana n'ebintu bya tekinologiya. Kati abo Bansibambi bye ebirowoozo bye balina okuwooli oba kategedde akantu ako. Kati mu gavumenti ejja abo tebalina bifo. Kati ng'omuntu yenna agenda ng'ate already akaddiye alagawa mpozi ku life span yaffe woyingira emyaka nkaaga olaba omuntu yenna omutuufu olekera ogamba nkolerera future otandika ogamba nfudde ntya. Kati abo kye bayeerabira. Ate guno omwaka kugenda beeramu ebyewuunyisa oyo omujaasi wakumeka yakafa emintu bitategerekeka guno omwaka bitegerekeka kubanga n'abasawo tebanazuula so bakyogaa tebitegerekeka. Twogere ku nsonga ezizimba eggwanga. Balinyisiza emisolo baleese egyo emisolo gy'amapoloti bakutte ebintu ebiyamba eggwanga butto bamutaddeko omusolo kuba buli lita bakitaddeko nusu 5 amafuta twali wano nga njogera ku mafuta nti bagenda gateekako nusu 2 gatuuse ku 5 tebanabiteekako budget enasomebwa. Kati bagenda tukoteekako ebyo 2 nga gatuuse mu 6 ate 2 bye Uganda lwe 10 oba 2. Tugende ku ndagaano Mawuja batuuse okujjayo endagaano yino. Endagaano Mawuja yakola ne Museveni bateekako emikolo no National Resistance Movement Secretary General ne Museveni ateekako. President Mao n'ateekako nga Democratic Party President ne Democratic Party Secretary General Siono Siranda. Endagaano hiyo bagifulumiza yaliwo nga 21 tedi fake ogwomusa verified yes authentic yafulumizibwa nga bagikola nga 21 ogwomusanvu 2022 twali twakamala akalulu endagaano neruma ulire ebigambo ebigirimu. Once non-confidential information is in the public domain, both parties are able to make a comment on the information subject to any constraints required by collective responsibility, the law or this agreement. Ako katundu D singi kugambe in the event that government or cabinet papers are provided to the Democratic Party of purposes of political consultation, they shall be provided to a designated person within Democratic Party who will take responsibility for ensuring they are treated with confidentiality. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Endagaano finally tumazine tugifunako copy kati bitabuse wa speaker ekikonde ku wa speaker ekifubutuke ekyankwanze eyo omwakera munne na musandabula omulala kati bagambye agenda kwogera president yagenda okulabikako kati wadde kimanyi president Museveni bwana abeerawo ndoza ku closure wali wana atero focus one je amazolira kemere omanyi wobo oli emmere ng'olina essowaani ng'oli mukulya ebe tukuliranga nnungi niyo kimanyi by the moment wogambira nzikuse n'ebyo badde ekyaliko mujeewo ebintu ebiddugala wano nenga yemmere yemu gye badde oteeka mukamu kati ani msuwaani ezo gekiwa obudde
anti tulabe essowaani empya ejja mu ddiiro bagambye omugenzi olanya yagenda ogenda nga tewaliwo essowaani eri mu kujja mu ddiiro waliwo ejja wamulabye omukulu omwe yabadde mu lukiiko kati angoba mu saizi yavuddeyo naye defendinga mbu yakikola kigenderedde exercise ng'ayagala kugwa ne Frank atumwebazalemba nabaddeko nagamba munaye nebaza buli abansindikira obubaka wakikikavale nga nonti nemokalewe naye temwerabira kino nakikola nkigenderedde to lose weight for my health. Frank atwebaze mbu yali aluzinga weight munaye aluzinga weight kyagalira si bigambo byange abamusala weight nga balinga gye bamukaka yampaka bagimulongoosa kyeka bulala naye bannaye sikugeya kino sikyogera nga omuntu wa NUP njogera nga ayogera ku lw'omukulembeze wange kubanga Frank tumwebaze mukulembeze waffe nga bannayuganda zake enkofiira kati awo omaze okukyeyambula anti sikyogera nga NUP nkyogera nga a concerned citizen of Uganda tebagawo NUP yayogera nange neraliikirira okulaakulembeze baffe oshegera akoze musajja wa akoze goge mazima so wetera mwali yamanyi wetudda ku national importance abo bampe bamanyi naffe tulina ebizibu byaffe bannayuganda kyembasaba kinyongero basaba nawe kyegamba eggwanga gye lyorekedde wakambwe nga gwolinga amanyiyo wekka wakambwe nzeka ne munnayuganda yenna kati eyazibuka amaaso atakyali ku bano ye ng'agenda nabigenda oba kibwatuseewa ye ng'agenda bugenzi naye ng'osobola okutunula ekisooka kya byonna bano abakulembeze baffe bye tulina ensi bagivaako ekyo kyo kye mulina omumanya kati mwenga mwe bannayuganda mwe balina okujjukira nti lino eggwanga lyaffe ffenna ne muvaayo ne mulwanirira ensi yammwe kubanga wootuukira okulaba nga ensi yonna eri ku bunkenke ebintu byonna birinnye ate ng'obunkenke bukyeyongera mu kifo abakulembeze bonna abali mawanga amalala bavuddeyo bali mu kutema empenda engeri gye bayamba bannansi baabwe kyokka ate ffe abaffe bongera kunyunyunta walabye ekya okwongeza ebisanja myaka 7 wetuddeawo kati nabirabye ba MP ate no ba MP sebo ng'ovudde ku kyemyaka 7 basabye miliyoni meka omusaala basabye nabo bongera oba miliyoni 5 ezaki balina osene sente ddala ze basabye babongere emyaka 7 ez'aba MP ne ba president naye nyongera bajukiza Kyagulanyi yatugamba ng'ate is a man of his words ebyo byonna bigenda kuyibwa ne olaba constituency zonna ze babbamu obulu ne balangirira abafu tujja kuddamu tulonde omuntu anatera okufa yewunyisa enza teyasinga obadde okimanyi lwaki omuntu waba afa ekimuli okumpi akinyweza nnyo bakayanira nnyo ensi aba awulira tayagala gireka kati nabo abantu balabira ddala nga nti bagera kati bo balina ke kafaananyi abaana ke batadde ku mikutumbu Janet yali kyankwanzi abaana mu comment section ebigambo byebafubutuka nange nkalabye nga atudde ne muzeeyi obusungu bwaki abalimba banyiganye mama waffe gyali ekyankwanzi nsi kyakyo anti teyavudde mu official PP press unity mama oyo olaba kye namwagalako kyetufulumiza kyentwala mama kye namwagalako kira tayagala bintu bya publicity mwakwata mpola mama tulina more respecting mama wa Uganda mbozi tugiveeko mama wange gyali egomba yakulira bamama baffe bonna kati tulina muwe kya mama tokikaka nnyo kibayita first lady tekitegeeza mother oli first lady nkimanyi ate munaye ne waba mulwadde ffenna nga bannayuganda kitukakata omwoyo gw'obuntu bulamu gwaddamba na Uganda embozi tugiveeko mu bye nakuyitidde temwabaddemu ekyo era nange kyenjogera naye nze munaye nsaba tukaka bamama baffe gye bali tubamanyi mama ab'omu tebaba bamama bangi that's why tulina ne mama muto ne mama Nabagereka Sylvia Nagenda mama wa Buganda era owulidde wa Buganda si Uganda anti oli ye Uganda overall nedda si bwe kibalaki mukyusa obwakabaka mu buteke ebyo bitubalonda buloozi kulikayo misinde sadduse ebirwadde bikuze nze bwe nziruka mbeera na appetite ndya nnyo kati kambuuze kala ya red nga mwagikkiriza misinde
ngate barwaza muri ready form phobia mpaze babyogero manyi sasa manyi ya ready phobia na bulijjo je tudukirako ya Airtel ko za red era majega ni nano chenda bye gwe yogedde kokero gana majego nagachi gadiga kuma batuze tolayinga bade bagala kola fujjaawo ewa awo batutekka eno deployment yo ne kuma musibamu ne wayogerera kazindaro waliwo bajasi bameka bano he is a murderer atenga alleged yabyeganye bamuwayiriza musiba kuma tugambo zimuli sango ate kati gino kambyogerere wano gasaga mwandiuzi kanga government eriyo musimbi nge muri iridanti nti yasibisa omuntu omusi wayiriza obutemu nga simutemu ate kati omwana ono omulaba omujjukira samwogera ko luli eyafa ojjukira enfaji yafaamu okuzimba efeso bijjukira bamukuba obutwa naye nebaza guno omukutu kanguwe credit nga tukyali wano ogwa Daily Monitor njagala nsome ebintu bye gwawandiise tuguwe ebimuli byago buli bagambye we need to remember Uganda is for every Ugandan. No one wants to have rights violated. You may be wielding power and you have everything you need and want. When you fall ill, you don't have to go to Mulago. But think of Ugandans who are grieving. Think of parents who have lost their sons and daughters. People are angry. That's why government officials get in trouble and celebrations erupt on social media. Akafana ine bakutera wakono omwana eyafa olwebiyise ebyo so nze bwonsanga nga bangamba waliwo jeno gwe basanze mu ntebe ng'afudde nga mazemu ennaku ne tumya kilo y'embuzi ne bagisiika nendirako n'amatooka amooke si bannamusango kubanga we yabeerera n'amaanyi yayogera ebigambo bino Kyagulanyi talikola ki naye gwe bagenda omuzika lyo ekitundu kye bagenda okukwata bakimusibire mu nsawo agende nakyo era afudde si president kati yayogera ukiwakanya ate omufu n'omulamu ani abeera n'essuubi ye bwafiiridde nga Kyagulanyi tannafuuka mukulembeze anti ye mu nsi ye eyaki mu nsi ye mwali era mwabadde kubanga kyeka abadde mu Uganda ffe gye tutaliimu so for us when we celebrate nchimanyi cause ate nabyogera wano nina wa celebrate nzenga mchala wa iswafu babyogera mbusibanyi mwarwagaliza mama bintu bingi byayogerwa mukachitawo Rutanyoko waliwo no muvubuka ayo abera ku TikTok ye tumwesije Frank tumwesije ku Twitter manya era yehandora wa mukutu gwa mukulu ndabye mukulu bamuzizaako ebisere bisinga ebigambo ebimwe webiwangeri tebise bitira Nyoko ya Frank eno era yayogera ebintu ebyo na celebrating okufa kwa mukulu n'agamba mboli lwakyasaba bamuweeki bamuwe bbeera jaziike so bwosanga omuntu kikabwe ekityo ngate ayogerera wansi w'abanene betulowooza nti bo bategero tusinga omanye ebiseera ebimu obanga oli mukulu obanga olina office z'amanyi z'olimu niwe obanga owulira oli emotional attached ku kintu ngero owulira olina obusungu kati obwe buzibu bwammwe tokakanga muntu okutegeera nga bw'otegeera tekisoboka ate ffe tukaka anti kyengamba tosobola kaka muntu naye tubasomesa wano biraba nze mbeera mu comment section naddala ku Facebook ne ku TikTok osanga omuntu n'ayogera ekintu ng'akyogeza na bujega butalina namulaba yagala tujja kufa tukole ki abantu buli omu ategeera bibye nina gwe nalabya ngamba mu interview nakoze nekirumira mbunga nseka enseko z'amaje mbunga enseko zange tezimalaayo kati nze nkuleetedde obwavu walaganye naye museke mutya gwe lwaki onkakanseke nga bwoseka ye wabanga alaba tebimunyumidde alabe byalaba ayitewo ta commenting ekyokubiri n'osanga omuntu ng'akugamba mbu interviewer mbu tatakitinga in journalism we please fe tumanyi amateeka agafuga journalism tumanyi ebibeera ku TV nebibeera ku social media okitegeera tumanyi ddiwe twogera gwe just njagala onkwate kalebule defamation gwe musango gw'obonkwata ngoyogedde alina gyokubiri nze kyano yange siriko bya entertainment kivula mu comment section tosanga mubaseka bwaba ta appreciating aba abuuza kumanya nze yange si ya entertainment and by the way sigamba mbuki nze kye nayagala kuba ne entertainment program zenkola ku radio za entertainment I can do naye nze nayagala
tubeere serious kyewakola kye nali njagala zinayagala tuwogere ebintu ebiri serious. That's why ku channel yange abakyalako basajja bakulu balina ensonga ez'ekisajja kikulu. By the way nze nkugambye kyekyo kye nayagala nze audience gy'olina ssebo ya kisajja kikulu abantu bato ne golabanga muto obwongo bwe bukulu. Kati kye nkugambye kati nti naawe ekikuleeta wano si kujja kutunyumiza Arsenal yakubye mu Liverpool simaya ebituleeta wano bintu bya national ate era nze olumu banjagala mu comment section mutekeemu ebigambo ebituchallenginga nti akyo mwayogedde kyamu ekituufu kye kino era manyo bebaza nti webale for information egwe nojjo okwo mbwate kakati interviewer ate fe wano tujja tuwulira ebigambo oyige nga tumaliriza njagala kudduka obudde bw'okola butuuse. Etteeka ly'okuzimba nyina kye saategedde kati ne zino ezazimbwa ku nkola enkadde ya mwamba nazo bagenda zeetaagisa pulaani anti bakugambye naawe yazimba nga terinajja naye nga tewazimbira ku pulaani ogenda kubibwa fayini. Naye ndowooza kati mulanze olaba nati za Kyagulanyi mwawoza ngambo zinaatugasa ki ffe tetugenda bweru tetwagalayo ki muziwulira kali webale nnyo kati nati za Kyagulanyi zikola bino wamanga nti bali mitinga abasajja bwe badde bajja ssente kati webamala oli mitinga abasajja bwe badde bajja ssente oba ne basibye ebyogaga byabwe biri ebweru obwanga baboolekeza ffe ne batandika onnyunyunta buli 10 kyoyingiza kubanga gwa bafuusa olusuku lwabwe. Nyina gye ndabyo obalira waliwo omusajja alagidde bana abamenya obuyumba mbufu urban simanya development simanya centers bino ebyokumenya obuyumba yumba obwa accessing amakubo abagaye muwagale jambi atugenda tema job bumenya anti era nalabako naawe yali tololo yali oba kifo ekyo kyoyogedde meya nga alwana ne officials lowoza yeyo tololo oba yali musati ye nale munganjeru ngakulika yali meya najja nalwana nabo officials abamenya naye byo bagenda bimenya bayino bimenya atenze mukama nsonyiwe muli bafero Ugandans likaba bimenye mwawozanga Kyagulanyi halulemeseze emirimu gyaffe atuyitako wano kati mutegedde nti Kyagulanyi embumbu bwayitawo wano mbufe tubate tukola one day era nga babateekamu ne kamera ne babyogera mbufe tetwagala jje mu kibuga kubanga lwaze mu kibuga tetugenda kola ki kati ne Museveni kwe yazizire n'agamba bana balemesa campaign okuyita mu kitegeeza twabawa bubi olukusa okubeera ki tobala nakugamba nti nze togenda kundeetera Yesu wo wa Isirayiri nga Kyagulanyi waali ebyamagero abikola ndaba kuba oyo omwami alaba ekirijja yabagamba nze wano ababasajja nze tebali mu kulwanyisa nze wabula nze nyimiridde mu kkubo lyabwe baagala mmwe banaamala okunnafuya bajjira mmwe si kyekigenda maaso saawa zino kati laba nno gaakagwawo omukulu agenda Tel Aviv mu Isirayiri era aliroddo sindika abajasa 10,000 okulwanira Isirayiri era ali mu kusaba ensi ya Turkey emusasule akawumbi kalamba $1 era bamuweeyo n'omukazi omulungi amufuule mukazi we the most beautiful woman azizi bya Twitter nsabala BS neda sebo asindike yamajitu bwe bali bagenda Kongo ngati yagenda ku Twitter wanaalumbye ensi bekube wanaalumbye ensi ate alumbye Turkey takomye ku ekyo tukimanyi musajja mufumbo naye abagamye ku kawumbi ka $1 bagatteko omukazi omulwanonye omukazi omulungi bamumuwa akole ki mbali ndo musasula dawali ya ukadinte 10 okimanyi kuno kuba kulengeza kati bali mukugamba wano sibe kiri hand over that one no mukazi omulungi ko the embassy and cut all ties. This is the same guy who back in 2022 proposed to Italian Prime Minister Giorgia Meloni with a dowry of bukadde 10 ente 10 era yakikola ono Prime Minister wa Italy aliko kati kale gezaako bugezo oyogere ku wafo wano nayo nalumbye wa Italy gwe fe wano yeta kikoze nga ye sebo akikirire gwanga kati fe bana Uganda tufuse kisikira ku Twitter bye biki Twitter erimanyage bwa kugamba CEO na wakanira wa yali mwamwena kye mwerabide ku bitweet ebyo lwaki bibavuga speed Twitter ezo ziraba kituufu zirimanyage kituufu nigo namanyira wanti ye yazikozesa no ziramu katika anamanyira wa lwaki nabako gwe yakutte anti mpuliriza obana jana kiriyalinga eya nagamba ababo akyagala waliwo kye kankugambe ekyokulabirako uliriza wababo akyagala ye wababo akyagala kankuwa ekyokulabirako sobola okujjana ne mbaga Museveni afudde noyomba ne kugana badde ngamba Museveni nderekanye ogenda kunsibirawo kati bye government yani ne bwebeno babyogera
kati bagundi abamwogerako bano aba computer misuse babatanga teneteka baliwera kankugambe ekyo bade tumanyi eyo Twitter ya Muhoozi mugitwala nnyo serious nenze nsonga emu lwaki sitwala serious uliriza tefulumyanga official communication nga agifulumiza nga CDF ze jagala etandikwa kufulumya official communication nga CDF kirero tugenze Goma tukoze kino mu Kongo nti lero mbaddeko eno nenkola kino okimanye ebyo tabiteekako tubabiraba ku nupu tiyabyogera ebyo nakugamba biba biboozi those are narratives kwa tetumanyi nga tavangayo n'abyegaana tasobola byegaana mbuza lwaki kubanga naye abyagala nedda bimukolera naye nga iniriyo sensi ye bw'aba wakuwangula kati ensi ziri zibuuza is that the official communication of the CDF's office nti nedda oyo kati ayogera biboozi bye nze njagala omukutu ayogera biboozi bye si kyo goli mukudda mu bya legit nedda mu bya legit kati tudda mu bya ddala nga mu Uganda ndi ku kye bayita uliriza njagala ndi mu kuyigiriza nze njagala ku kye bayita releasing authentic information nti nze njagala Twitter ya Muhoozi nze bwe naba wagitwala serious za tweetinga kituufu mulimu byakulanga bituufu sagala biwakana nti sibiraba naye obuzibu bwe tulina buli bumu dirwe ino fulumya ebintu ngebifulumiza as the office of CDF ne dirwe ebifulumya nga someone outside of the office kati bwe buzibu bwe tu challenging eyo Twitter nze kyola zigitwala serious ajja kugamba nze simanyi niyo yagigulirawo manya gange tukyamunoonya tukyakola investigation thorough investigation ati nga wali mukwegana ebikoleddwako naye yali avuddeyo n'alangirira tajja kulangirira akyanoonyereza alangirire agikozesa adduke bwakikugamba omukoleki nkulaba gyogenda era nze gyendi mukugamba kyekituufu nze njagala Twitter ya Muhoozi etandika oteekako amawulire nti kati mu office nga CDF mbadde wano nenkola kino nga CDF w'eggwanga mbadde wano nenkola kino mbaddeko ku mukolo bwe guti kati then n'ebiboozi ebyo nzawo nja gitwala serious era ng'owamawulire nja tandika ogikotinga omanyi lwaki ne TV tezitera nnyo bikola babikola lwa mboozi kubula. That's not the source of authentic information from CDF. Statement yango boji ulide. Those are diversionary statements ezikolebwa. Diversionary from what? Anti yekati ateka ebibozi mwene mutagala tagala nga ina byayisawo birala. Kati ekyo kyabadde kito. Kubanga tafulumya ko mawulire gali authentic kuva mu office kati ekyo andi wali akikolanga yengo omuntu si office ya CDF kakati ebisigadde biba bibozi those are here says anti era naye atera ajja kugamanza account sigimanya kugira esimu yagamize ne access girina ogera mukola ki abasajja baba bamanyi we mutie mukikola mu mawulire kankwe ekyokulabirako nze singa nvayo nenjogero on behalf of Point FM bayinza bitabutwala serious era bakubira manager nesinga PD wa radio avayo nayogera on behalf of a radio oyo bamutwala nga nsonga programs director ino obuvunanyizibwa obwogera ne manager ne assistant manager ngasikisaze mu kirimi guno musango gwa musajjawo olaba gwongera ku exposing ebintu ebiri mu gwanga lyaffe ne mu kooti zaffe omwana wuyo nga wakugambye nti bali mu Muhozesa era bangu y'omusango gwe speed siwe kiri era omusango gwolaba bali mu kuvuga speed ninga tetuyina abaana be basiba olw'ebyobufuzi abali mu myaka 5 nga bakyalemedde makomera nga tebawozesebwa nene ekyokubiri bana ekyembuuza abafamile yokero musirikidde eggulu gye mubeera soloti okigulu famile yokero gwatagitegeera famile yokero muri kumpi na sirika ate muliko era kyovala be mwanguyiza ebintu eriruda wati lengerono kati kyekiri kye nakugamba luli government yaffe teyalina mukyalo baba eno government yaffe kyovola osanga nga battira abantu wamuwanga kivumbi ne basiba mu ye banoonya abamutta polisi yajjawo crime scene wafiirawo abantu naye walabako polisi ngeze crime scene forensic ne bajja wabalabako nziramu nkubuza ekibuuzo tabalabako naye wano bano bajja wano ekyenjawulo kye bakola bajja naye teri ambulance yajja ninga abaana baali batemeddwa baali basuka mu bana baafa koolo kuba abalala baali 6 baga bano omu yafiira mu ddwaliro sikakasa bulungi baali bana kubatwala niwe jandibadde abaana abafudde era ambulance yandibatutte kuba obudde polisi ebeeri mu musango abasawo bebajja ne bakola buli kimu ne batwala naye walaba omukyali yali yeetise omwana we nga afudde ng'ali mu kuddukana kuba masasi na tiyagaasi kutaasa mutemu mu kifo ky'okutaasa bali abali obubi kati
kati gwenga gwe tosobola kulowooza njagala onoonyereze mu nsi zonna international level wa wonna newe bansi esembayo obubi ombulira wabeera emergency scenario bwetyo ne wabulawo yadde ambulance nini n'ekintu kinayewuunyiza abasawo baffe babiyingira babyagala okusoma obusawo baali babyagala naye teri ssente awo wategedde ekyabadde waawe waffe ku street emubende kati ambulance ya police ejjetyo okukima omuntu nesanga nga afudde nega tebatwala mulamba ate ne bagenda bo ne basindika kabangali yavuga emirambo kati ambulance yekola etya inavuga balamuboka kati watyanga yali unconscious naye nga asobola okuddengula bamalamu kebera osanga ne bakizula lwaki tebamutwala tebatwala mirambo batwala balamu bakujjanjaba ate statement be bagiyogerera atogiwakanya kirwadde this is Uganda mwattu Uganda era nga tulina regime ekulembedde okumala emyaka 4 wamaleka nze mbasibulire wano naleka ebibozi bye birijja so omusango gono bannayuganda bagutunuulire si kuba nti gugenda vaamu ebibala ebiyamba bannayuganda wabula kibeeko kyekizibula amaaso gaabwe ku musango gw'Okero ku musango gw'Okero kiki ono Okero ali smart nnyo bawoza nabo ate beyaza abamuwozesa ate abalina mu defending ate bonna bali nabo kwegamba yeye musango in fact ye Okero yekaza musango ate gwe baguzaako ate yeyewozesa kijja kitya neze kastampuliddemu kali ka statement mbu bwe muba mugamba nti yayingira essomero natamu abaana bana nga bwe mwogera ng'essomero lyalina okubeera ne security kuba bibadde mu cross examining y'aba lawyers naye nga security ng'essomero teryalina mukuumi ng'ate kyali mu tteeka nti lyalina omukuumi mutukakasa mutya nti yayitawo n'ayingirayo awo nengira nti ate statement nga kyakatuukawo essomero lyakugamba iti yasooka kujja n'ajja ng'omuzadde azze okusaba ekifo ne bamulambuza n'ebisulo by'abaana ne bamulambuza ne classroom ne bamugamba ne ssente n'agenda n'akomawo ng'aleese omwana era ng'azze ne ssente yagenda ng'agenzi kuleeta ssente n'akomawo gwe wabagwa wasikaali aba agenda mukolako ki anti kati ezo narratives obujulizi bwaliwo wali babyoge in fact nzolaba nze mbikugambe mbiwulidde mu cross examining yawali andi byebyo buli kimungu we baba bakivuruga nze nakugamba musango gwange guli eri gwandetera okuyiga ebintu ebimu nti mu Uganda Frank Ntambi bakira buli jibi basomanga biwandiika era biwandiise nga bwe mbadde mbiwulira we bale nyo ne wano bali mukulaga mbwagamba ye talina musango ye yagambye talina musango otegeera naye nekira kiwayogedde tatemanga ku mwana omuntu gwe bakwata koro engo ye munne banyaba mutwalire engoye mukomera banya mutwalire engoye soko obuzabe nganda babulidde wa Okero muna Uganda tebamuwezeza mwami Okero muna Uganda naye kyewunyisa ku Okero muna Uganda era mukyoli neno lukyoli talumanyi teyakulira ne kamanyi oluzungu wa luzungu my god ngwe bale nnyo kaina accent y'Abangereza yokka kati engeri gy'amanyi oluzungu gwolowooza ne wabanga yeggwenga gwe we facilitatinze osobola era ne facilitation etuuka kweyo level nga oli visa free to America oba family yabwe bagagga mu Okero wakalabayo bameka bajja mwebala okuva gye twatandikidde basebo ne banyama muzikirize mbasibuli wano nakole mandi bwe tutandise nakole ncha tuyina muzeyi Kayira ndowooza oba muzeyi Kirumira one of the two tuyinza okubeera nabo ensonga ezigendo tuleeta kyebayita akaluko bwa speaker nga bwe kaliyimiridde kyankwanze era tugenda beera nabo abakulu abo olunaku olw'enkya ku Lwokusatu nsuubira okuza Omunyarwanda wa Kyagulanyi again okubeera n'omu ku abo either muzeyi Kirumira oba muzeyi Kayira ku babiri gwe n'abasifunye so bwe tugenda otambuza week Saturday drone yakomyewo twemuddamu gisubwa buli wa mukaaga muzeyi Kirumira tugenda beeranga naye muzikirize mbasibulire wano nyini gulu n'esaata 10 musala nsaba bankuumire webale